Emyaka egiyise Uganda ebadde ng'ekuza olunaku lw'emmwanyi olw'ensi yonna olubeerawo nga lumu Oktoba era nga guno gugenda kuba mulundi gwa 6 nga Uganda ekuza olunaku luno. Omulamwa gw'omwaka guno gutunuulidde okutumbula omutindo gw'emmwanyi mu Uganda okusobola okutuukiriza ebiruubirirwa ebyekyasa okulaba nga buli mulimi w'emmwanyi yeesobola. Mu kino Ngabirwano Henry akulira ekitongole ekitumbula omutindo gw'emmwanyi mu Uganda agamba mu kaweefube ono baakufuba okulaba nga obungi bw'emmwanyi ezifuluma Uganda bwakweyongera okuva ku nsawo z'emmwanyi obukadde 4 okutuuka ku bukadde 2 buli mwaka okutuusa omwaka 2020. The first 20 means 20 million bags. The second 20 means by the year 2020. Undertaking to increase coffee production from 4 million bags that we are doing today to 20 million bags that we want to produce by 2020. Ngabirwano agamba ebitundu 3 ku buli 100 be bannayuganda abanywa kaawa akolebwa wano, ekintu ekitali kya bwenkanya era nga baakukubiriza bannayuganda okulaba nga basimba emmwanyi obukadde 3 buli mwaka okumala emyaka 3 okusobola okwongeza obungi bwa bannayuganda abanywa kaawa akolebwa wano. Many other actions or tasks is centered on improving production and productivity. For that, we want to start with producing, generating and planting 300 million seedlings of high quality per year for 3 years. Less than 3% of what we produce, and even that 3% includes imported coffee because emmwanyi by'emu ku byamaguzi Uganda byesinga okufulumya era nga akatale kaazo kanene wabula ng'obungi bw'emmwanyi obufulumizibwa mu Uganda butono nnyo ku obwo akatale ke bwetaaga. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joeria ne Kiwika Steven amalindirire. This is Kingdom TV.